Omukama mulungi erinnya Kafero Matthew muto wa Semudu Michael nzize ne muwala wange awo ne katende walitibwa okujja wano kikato Semudu yasembayo okuzaala Semudu bamuwambanga na kusomeza abiri obulayo ndowooza ennaku bbiri okuweza emyaka ena tetumanyi gyali naye Semudu yali ayagala nnyo ebintu bisatu ngezaako okubikwasaganya yali ayagala nnyo abaana be ne famire nga ayagala nnyo abaana be okusoma ekirungi ekitebe kikwasirizaako ku mwana oyo amaze P7 omulala yamaze S4 omulala ali mu S2 tukyakikwasaganya ekyokubiri yali ayagala nnyo enkyukakyuka era obuufu obwo nkudde neyo gyembeera nimukulembeze mu kibiina kya National Unity Platform. Ekyokusatu yali ayagala nnyo obukulembeze era bagenda omutwala nga yeesimbye okuwa kansala ekyo nakyo bassebo ne bannyabo nkikutte n'amaanyi bakuwe omwana oyo omusajja mugezi Bwana nakakola live banga data nkyayinako nakakola essaawa 2 n'eddakiika 23 wala data agenzeko gwako non stop kyokka pulezidenti anaatera okwogera babulabayo banka polisi akubakulu ayo nkunkulira walayi muzira kisomwa mpe ku ddata kuba ndi mwavu leero bulungi ate sagala kujjako live ate I do only one live Rasi mwente wawire musoka mumpe ku data banaye nadi nasaze otabasaba data nga nataddeko 5 jange nawala egiweddeko Aje tuyanziza tijja fukamira kuba oli mutabani gange kuwa bwabisiya
kusasula ekisinga kuba kirungi tube tuwangula goti tuwangula ane n'omwita n'eddungu ddungu jjo ne kankubulookingirewo nawe ndabyeko nnyo yagizeeyo weriyuna aye muligumbi yamikisaasi yakuleetera obwana bwaekyo oba bwamenekamagulu oba magumba oba eitaka oba ki oba mirambo gyatuleetera bati atulumya atyo aye baba wera nefena ososa okuyita mu kamera zaffe toteerera budde eno saawa 9:08 bamusanga wakiseka ne bamutwala nga bamukuba gye batwala eyo waliwo omu gwe baasuula ye Masaka yaŋŋamba Mbabazi yamulabako naye ne bamuyita mu kiyumba ye gye basooka okubateeka ne bamutwala teyamanya anko isimu yali ampa ku ddata ennaku zino yangoba ne bamumenyaamenya amagulu ne bamutwala ne bamusuula eyo Masaka n'agamba kati simanyi Mbabazi gye baamutwala era okuva olwo siddangamu okuwulira Mbabazi yali naye nga mu kiyumba eyo gye basookera bamulumya kati bagamba pulezidenti Kyagulanyi ayina ekkomera mu gy'abateeka mulira mu leediyo naye bw'aba ayina ekkomera lwaki tebayiwa mambaze ne bagenda ne bazingiza eryo ekkomera kuba ffe tuli bantu bakulu tetukyalimbibwalimbibwa ate waffe yatugamba nga ze bwe mulimbalimba nze nabasooka okukola ki okulimbalimba kati bye balimbalimba tebijja tebikola mukwate abaana baffe waliwo omwami w'emukono yagamba ye okusinziira ku baana be be yajjayo nga wayise emyezi 3 kiraga nti bano abamazeeyo ebbanga tebaliiyo n'agamba naye abantu mubawe amagumba gaabwe oba abaana baabwe kituufu batuwa amagumba gaabwe omwana basobodde okunterako ka ddata osobola okubeera nga ngenda mu maaso ddata mpeddeko tasagala vaako opulezidenti agenda kwogera zeze enamba zange zempinizeeko nze nagoma Kyaluwazo abadduka ku lutale Kyaluwazo bamanyiyo kati omuntu eyakomba Ekyaluwazo ngamba otya nti saalwana nange nalwana naye nga tulwanirira mirembe naye kati tuli mu maziga lwaki pulezidenti Museveni nga wagamba nti nno ojja era ffe jajja waffe nga abagundi bano bazze yabayitanga banomuzi yasiikanga emberenge n'asiika enyeebwa n'ampa nembatwalira nere bayingira ebakka balwawo okuyingira ebakka nga bayitayo maaka tebayingira ebakka tetwali tuva kutwalira abakuuma kulolikulu emberenge n'ebinyeebwa n'essemere twali twakavaawo bwetuti era battirawo abantu waliwo waliwo Nseekula Mirambo n'Eddi batuyigirizanga n'ennyimba singa olutalo lunaaba lukoze eki luwedde otukaabiza munama tukusaba mu olwekisa saasira ne malayika za Katonda bano abaana baffe be baaleka babonaabonera abo era singa sitiimu Lubongoya singa kubanga ebitundu sitiimu Lubongoya yetuyambye nange tweyansize toboyita bantu omuwajja wano omala bagenda kwejja kitolaba omu wano
nange sisita wa Baguma Joseph. Baguma bamukwata mu Desemba 2023. Third, bagenda ku mulimu. Ne tumunonya buli wamu n'atubuuza. Naye nze buli kimu nakirekera Mukama. Kubanga buli kimu twakiteesaako kyalabira. Naye nze nzikiriza Katonda n'omukyala Museveni. Katonda oyo atali asanga agenda kusasula Museveni.